batwandika n'akatabo akafulumya sinema eyitibwa notebook. Tulekedde sinema kati print mugo nga bagamba ba Warner Brothers Pictures bakutusizaako olwaliro ate mwana company VJ Juniors Production nagamba busibuka mu Q's Digital Studios Majesty Plaza Level 3 Cup number 21 obushika nawoka pozi naba Meditech gye bali nga bulijjo Padora nga bagamba ba Warner Brothers Pictures be bakutusizaako ne bajja bagamba Padora begashe wamu ne Q's Digital Studios nga bagamba Do Navi Pictures Production ne VJ Juniors Production wabula nga bagamba Shen West yabakulembedde Mandemo watakabozemu kuno kona kwanjula yakaisi a walk to remember tugenda kanyonyoka mukashako twatandikira bali nga bagamba Peter Kayoti naye muneno wabula Dal Hanani takabozemu scared him. I gotta take a massive piss. Butufu ntekeddwa okusooka okukojoba waliwo abavubuka abazeerudda ninga kiraka bava ku ngeri yakapati nga bagamba David Lee Smith ne Nathan Parks Jordan bona muno waliwo omulala eyajja kyabafuluma eggaali waayegwe waliwo ayinawo kabiya wano Besides, you've had enough. tufunye ekimala tunyedde omwenge ogumala ono kyava jjanga asembera erudda gwe kyolina okugezaako okukola kutula bali okakkane olabe buli kimu bwe kitambula anti weebale kino kigenda kubeera kisufu ate oba butuufu neetaago kyekkaanya abaayi obadde mu mmotoka ng'oyasama akaseera kono lwaki tokirikako wayi gwe kakkane tumulinda agezeeko okujja kati bw'ataakwata ekkuba okujja Hey Belinda, I've got an idea. Why don't you go back to the dance by yourself? Zenfunye ekirowoozo lwaki gwe tokwate kubo nodayo ku dansi weka unabadde abagamba bw'abataze tuddeyo ka dansi. I don't dance. It's true. I've seen the man bust a move and it just ain't pretty. Ye musimusufu mu kubojja Self is ready to get his mutuufu. So what you say, baby? Musajja mulabye ng'abojja tamanyi kubojja muziki mutuufu okugamba nti tamanyi kubojja muziki. Kati baba bali awo waliwo emmotoka eyajja babulako henneme Rugel Hajj bebakola ku kaseera abazanyi bonna kati waliwo gade balindya mu kaseera ako yajja n'akwateko bajafulumwe musajja watu nga bagamba enguliko yali ya Marvin Warren mujebali Emma E. Hokyoks yakagatagata yasoka babuza abashigade bamusekerera I thought I should be here at 10, but nabadde ndowooza ogenda kwatekuba okugira mbudde 10 I'm be here, okay? You can remember that next time? ekyo onoosobola okukijjukira omulundi okuddako tulina tuukira mu budde gwe gyala tugende kale ngeri gyase ffenna tukwate kubo tugende kati bamuyisa musaatu buli kaseera abeera bw'atyo atofaayo oli mwetegefu ogezaako okubuka singa baba bakutadde waggulu w'oluwonfu musaatu yajja kekino olwedi ekimulesi ogezaako kikana abantu bano kiri ekintu kimu kyokka abantu banayagala nnyo okubeera kabinja kaabwe kwegambye engeri kye bali famous oba bali popular ku ssomero ayagala Trish naye abeere ng'ali popular mu kabinja kano kati bamuyisa paka erudde eno nga bagamba Adam Shackman yali dakita wako okutikko bajja Okay. kale You're gonna jump from up. ogenda kwate kubo linnya waggulu ku kiwonfu eri obukoge wansi mazzi kyekyokka bw'omala okubukano gw'amazzi ng'ofuuka omukufe oli mwetegefu ndi mwetegefu lwaki nedda kirungi kale tugende tukikole no kigwe anti kale teyagaana ng'akkiriza gwe tofaayo tugenda kubuka fembi amazzi mawanvu kyenkana ki tugende tuzuule tumanye mawanvu kyenkana ki jantugende musaatu ng'ajjako ekooti ayagala okubeera ng'ali famous ku ssomero gye basomera yonna kati bamugambye okubuka kuva eri waggulu kuwulekera wansi mazzi agali wano bajja taganyi yalaba kwegamba muwendo mutono nnyo okusasulira ogezaako okwegatta kabinja kaabwe kyekintu kyakyasi kyokwogera musaatu kino nga batandika mulinyisa akadaala baabano
yatuukira waggulu erudda kyekyo ndowooza oli mwetegefu. Musatu ono yakulembeddemu ayitibwa London Carter. Yatuuka ebbali ne yeekaanya. Boy okakasha wali shefu kono wali shefu totya. Tuwetegeke fena. Kyava yeekaanya bayi musajja watu. Mbala kusatu nga tubuka 1 2 3 yamuleka. Musatu n'agendayo yeka. Bashigala bakuba miranga. Kyekyo. Basheka. Kirino nga waisha kasha musatu kagudde maji. Yakwate kuba yadda fruitizi. He's hurt. Land. Bana yo musajja alumizidwa gwe kata. Alumizidwa bana isoko kwate kubukiriye wanshi. Uli kyava kwate kuba jakirire. Kayina ekyewunyisha bambi. Amaji kano gali sharo. Kyokka musatu oluguddemu afunye bufunyi buzibu. Bana yitugenda kukola ki? Ne bajja bamusikeyo. Olutuse wansi oba akubyewo mutwe oba akubyewo kiteryamanyi. Mumusike. Achasha nekyebeka omukono gumenyese ngo kasheko n'amagulu. Wegeneza omutwe gwe namusika tufudde. Kino baba bali awo ofisi akuma akatundu yajja bali abasigadde ne bapanua. Abayi tulina ba trespassers waneno lori yayitirawo ku polisi ayina ba trespassers kujja tugende mutandike kile ekyewunyisa abasigadde bonna badduse. Musatu yashigaddeyo n'enniga bagezako sika omuvubuka gwe nawe yangwa tutandike yangwa bitu byayonoonesedda. Genda gwe genda bajja kukwatira wano. Kalundu yashigala yeke mabega. Nabagambye temukikola kati laba kyemukojo mwana wa Bendi. Kakana. Waye jantu gende gwe nawe tosigala mabega. Bali abasigaddebo ne basimbula emmotoka ne badduka. Kalundu ni kata yashigadde mabega ku muvubuka. Polisi bajiishe n'enniga tufudde. Ndaba omwana bw'afaanana mazima mwana wa Bendi. Ne lodi agenda okulaba byonoonesi yasala wagezeeko okudduka yamulekawo bw'atyo nga talina buyambi bwonna. Kwe kujja akwate kuba asobole okudda mu mmotoka ye. Lino ffujjo ly'abavubuka. Kali yaja avuge emmotoka asobole okudduka naye aveewo. Abaagenda laba polisi wemusalirako wano kwe kunoonya exit ennyangu yatemera wano. Ko ofisi olabika oshaga wapana kukimbia utarudi kabisa ojja binnyonnyola kike mubadde mukola eno. Yavuga yevuma shit. Manyi bagamba nti bw'osukka emyaka gino ebiseera ebisinga oba osusse kinene. Bamusalirako wano eno. Polisi emusaliddeko wano. Katonda wange. Kati ate mukusiba emmotoka oba mukoona omutwe yakuba ku steering. Emikono giteeke ku wheel. N'alyoka agiteekayo. Kyokka ate babadde mu drink. Yakayise awoko to remember Vijay Junior. Kati banga lyetolola enkeera waalo bakoze bali maka agamu. Mulimu nakyala yono. Ono abeera wano n'okugulu kwafunye obuzibu. Kyaba akwate kubo n'ayitawo paka ebbali. Oli kirabika nnyoko we. Kitu kye yakoze kyabadde kya buswavu. Mama, my leg really hurts today. Kugulu kwange kunnuma olwaleero. Tisubira nti nyina gye ndaga. Father. Oba osanga mpite kitaawo. Okay, I'm not talking to him. There's soogera naye siraba nsonga lwaki oba omuyita nkolagane naye. Oba osanga yeetaaga agezeko kubulya ku bintu by'okola. Bino tebigwana. Let us be thankful today. Banaye tubeere beebaza olwaleero. Was saved by our Lord. Egamba omu ku bavubuka yataasiddwa Katonda waffe. The others involved. N'abo ababadde mu nsonga eno. On the path of righteousness. Abavudde ku kkubo ly'obutuukirivu. Twaga tugezeko basabira. Tuli mu kyaki mu ekereziya. Nono omuvubuka yazeeyo olwaleero. Kati kwaya yasituka egezeko okuyimba. Let the light from the lighthouse, let it shine on me. I wonder
kati kukwaya kuliko akawala Rodi agenda okuza amaaso kyava agakakuba ne basooka bakakana ne kakulembera vaasi eddako kalina eddoboozi eddungi tekabalagavu kamala Rodi ajira n'akatunuulira nako ne kamutunuulira luyimba kalinga akaluweereza ye kiki kano kabadde ka girlfriend ke naye baleka bafunamu obutakkaanya kano akatudde opposite kajja ne kamutunuulira kati twakwate kuba ne tuvayo ne tudda ku ssomero ebbali twolekedde ku ssomero kuli abaana aba buli kala ne baloodi bano we basomera kabinja kabwe ke kano waneeno kati wabagambye ekigwe bankutte okuvuga nga nnywa naye abasigaddemu esaabawaddeyo nabagambye ekintu kimu nti Rodi ayitibwa gali namusikanya agudde mazzi nenjagala muyambe naye saasobodde mbutuufu oli ate muka banaye musooke mwekanye Jamie Sullivan alabika alina style banaye mulina okwegendereza sibalimba akakatozi enkamatira tekafaanana bubi nnyo bannange waliwo ke bajerega sweta nnungi thank you nekebaza ne baseka kekana akabadde mu ekereziya mu kwaya y'ekereziya basigala bakasekera olw'esweta ngo gaseko n'ekiteeteeyi mbu thank you kati twadde ebbali mu yafeesi ya principal ono baamukutte n'amacupa g'omwenge mu mmotoka basooka ne bagamuteeka maaso principal kati gwe ssebo Student claims you were drinking on school property on Saturday night. bagambye nti wabadde onywa omwenge ku lw'omukaaga ekiro ku property y'essomero. The factory aren't pressing trespassing charges. ekyewunyisa omwana yaganye okwogera amazima oli gwe maasikanye mazzi Told him out of range of nenyini factory yagambye tagenda pressinga charges za trespass. Bellamy. nina mugambye ngenda kuwa ekibonerezo ekigwana kuona ogenda kungoba nti nedda. Besides attending all your regular class, olina otandika okuba nga otendeka regular classes. staff after school, olina okuyamba omwezi w'essomero. for the inner satisfaction it brings. ekyo kigenda kubeera ku inner satisfaction kyekuleetera. You will tutor disadvantaged students that are ogenda kuba osomesa abaana abali disadvantage. You will participate in the drama club. ogenda participatinga mu drama club ey'essomero. nzannyo omuzannyo nti ye. It's time for you to start experiencing other things. ke kasiro ogezeeko okuyita mu bintu ebyenjawulo ebirala. People. gwe tokuwa kubeerako n'abantu be bamu buli kaseera. njagala okimanyi njagala nkwe perspective endala. okitegeera. This is a very simple device made of plastic wrap. kati yajja ebbali bamugambye alina okuyamba ku mwezi w'essomero. I know what it is. It's a star frame. eyo star frame. oli yakaddamu. This is a star frame. And eno star frame stars and planets kagenda maaso n'okusomesa banne nno bajja and ne batandikirawo mujerega over the west-southwestern basin after sunset. Bet you can see angels up there flying. kirabika waggulu eyo osobola okulabayo malayika. In fact, there are some things that could be called miraculous. Einstein yagamba Einstein said the more he studied the universe, gyeyakoma osoma ensi gyeyakoma okugezaako okumanya higher power. Power. Then higher power we bajja eri why is it he can't get you in there? lwaki tekuyamba ogezaako okubeera owakabi okubeera nga naadi for your brain. anti yali egenda maaso nakunoonya bwongo obwo. kakulina It's a joke. Man, come on, let's just get out of here. gwe sole kimala leka tukujje wano tugende. Principal Kelly's gone. Let's make. principal Kelly yasuddeyo dda leka tugende tukole ku muvuzi. Come on. kyatugende naawe Come on, man. emwashewo zamwetikana ezimujjaho. Kind of suit you. Work. kyatugende. Thanks, buddy. Thank you. kyabaza amaaso eri kano n'akwata ekkubo yeyongereyo. kati twakwata ekkubo ensudde ebbali. Okay. ka girlfriend ke kamuvuga ne kamuziika. My parents aren't home if you want to come inside. bazadde bange tebali eka wandiyagadde okuyingira mu nnyumba. Come on, Belinda, nothing's changed. atwekyawa naawe okimanyi tewali kyakyuka. I just thought maybe. nze mbadde ndowooza tuyinza okufuna essanyu kono nedda nakukyawa kyagwa. Whatever. kale kyonna kyosalawo kigenda kwesibako. yakasuulawo takyetaaga kumanya
bwe katyo ne keeyongerayo. Good morning, Landon. Amakya malungi Londoni. Makya malungi. Come on. Zuka vwayo. Up. Stuka. Saturday, no. Liro lwa mukaaga teri kusoma. Tutoring. Oyina osomesa disadvantaged kids. Byebimu ku byonezo bye bamuwa. Kalinga kamu bashi. Bwetu ngekwata kubo kweyongerayo. Kasomero kuli abaana abateesobola ke kaneno balina osomesa. Let's try this again. Yagwa ku kimakedo. Which of these are similar triangles? Tukube ku triangles. What do you think? Olowooza ki? But I think this is bullshit. Mani bino bullshit. Makes two of us. Nange sigwe wekabiraba nti bullshit. Nange birabanga bullshit. Kali yateekako enguliko yena asobola. Ne kana zino program kazibaamu naye nga ko kaba keesaliddeo kaba kakyagala kikava kakwate kubo nekolekere wali road kamanyi basoma bombiriri naye tebatera kuwaya kubanga ko tekali popular bakatwalanga kanadi Raffle tickets? wandiyagadde ogula ku first tickets Enough money so we can buy Jefferson to move. kwegamba Jefferson twagamugulya laptop mpya tusonda busente seetaaga talina mutima gwa buntu. So I saw you in there with Luis. Nakulabye n'oli guy ayitibwa Luis. And I know it can be very difficult. Era nga nkimanyi ebiseera ebisinga bambi basomesa kitera kubeera kya tabo kamala. Wabula kussaamu mwoyo. Tanyega. Yeefula agyewulira. Are you gonna go visit Craig up high? Simanyi ogenda kwati kubo geno kyali road ayitibwa Glory gwe mwasula amazzi. That would be a no. Era bikano togenda gendayo. You do know that they moved him from the hospital. Okimanyi nti bamugye mu ddwaliro eryokumpi ne bamwongerayo. Your idea of small. Naye gwe kikyo nnemerako. Because if it is, your social skills need some work. Njagala okimanye nti social skills zo si za kabi. Peer pressure. And how do you know what? Kyagala weefule nti okiteekako pressure. Book. Olw'okubanga ogenda maaso n'okusoma ekitabo ky'eddiini. Please don't pretend like you know me. Leka kwefula nti omanyi. Kubanga tolina ky'omanyiiko. Kumanyi. Kumanyi. All the same classes and the same. Tubadde mu classes ezimu kuva mabega. Jamie Sullivan. Yegwe Jamie Sullivan. Table center, which isn't exactly the reject table, but is definitely in some. Otera okulya ekyemisana kyo kirira ku mmeeza sigamba tukubeerako bakatala. Weather. Naye ate naawe obeera weka. What? Oyambala esweta yemu mwaka ku mwaka. Yeah, and for fun. Oyagala nnyo otambula ng'otunuulidde ebigere byo. Cool kids from Stars and Twins. Kimanyi oyagala nnyo n'osoma emmunyenye mu bbanga. Kiri kiti ekyo. Predictable? Anti byonna by'oyogedde bimanyikwa. Nothing I haven't heard before. Kwegamba tewali kyempulidde kuva eri bantu ku by'oyogedde. About you? Tofaayo bantu kye bakwogerako. Bikyako ne bibadde bimanyikiddwa. Kwegamba tewali kyongambye ekipya gye ndi. N'akabuuza gwe tofaayo ku bantu kye bakwogerako kono sifaayo. Naye boogera kikasa babanga tebalina kye banzigyeko. Lwoli n'azaako enguliko. Agezezaako kanyonyola ng'alinga akavuluga. Naye ne kamuganza ebyo sibifaako bantu babyogedde bangi. N'akabuuza gwe tofaayo ku kiki baba bakwogeddeko kono nedda. Katwakwate kuba netudde ebbali. Hey, I don't know what your problem is, man. Manyi obuzibu bw'olina kati maani. What's going on, man? Manyi ekiba kigenda mu maaso gy'oli. I just can't wait to really see you in some state. Butuufu nandyagadde okulaba mu muzannyo guno. Just be back in an hour, okay? Gwe kakasa nti mu ssaawa omugenda kudda onkime. West Side Story, you know, we get that nice big booty looking girl from Selena, you know. Maria! Toyasama. This year's spring musical is a story of Kati waliwo omuzannyo and blazing bazannyo ekiyitibwa Spring Musical. by our very own Eddie Zimmerhoff with words in Ono yaguwandiise Sullivan. bigambo bisufu. Rise and fall of Tommy the Gun Thornton in Prohibition era. Mulimu ennyimba. Eddie, perhaps you Kabaka n'atuuka butuusi. late than never. Mr. London ozze ekikeerezi naye kisingako kubanga tozze. Now then, Kati see. katulabe. Jamie will be our Alicia Jamie yagenda okubeera Alicia. singer. Sally will be playing Caroline. Sally yagenda okuba nga playinga Caroline. Landon will read Tommy Thornton. Landon yajja okusoma Tommy Fatton. No. Nedda baaba. Oh, see, I Olaba. plan on acting. Nti saapulanize kuzannya. You know, Tommy. Kiki omanyi Tammy? Know what? Okumanya ki? We were in love. Nti tuli mu mukwano. Love. Omukwano? Baby, believe me, you don't want to go far. Baby nzikiriza tewandyagadde sukka wano. Late, Tommy. Kiri kikeerezi Tommy. About you.
I'm breathing it, drinking. Njagala okimanye nti ndi mukwano naawe ngusha ngunywa mbeera gwe. Yeah, I don't know what I'm... Simanyi kiki kye ndowooza. But if this is love... Naye bwe kubanga gwe mukwano. Another glass? Mr. Carter, are Mr. Carter, you to be bad at this? oyagala gezaako kubeera mubi ku nsonga eno. Comes naturally. Kwegamba kino kikakasa tekyajjira mu butonde, kiri muzannyi wa mizannyo, kiri mu nakatemba. And Kati nojja kulemera ku paati eyo. Olina okugizannya. Don't even pretend like you're not going to be great. Teweefula nti togenda kubeera great. Bali bajja banyumya. Munne yamugambye ekima mu ssaawa emu. Oli tannaba na kujja. Kyava alinda. Kati kano kaalengera. Kwe kujja waali. Kote kamutya kujja musikana kwogera naye. Yup, and I'm too young to die. Kirabika kikutte ogenda maaso n'obisoma nti butereevu ate ndi muto okufa. But you like school because you're popular. Nze nkimanyi oyagala essomero lwa nsonga oli popular. Kati onoonya ngeri ki gy'osobola kuddamu kubeera popular n'ateera. Act only works on an audience. Ebyakatemba bikola ku audience yokka. Tofaayo teri agenda kwesibako nnyo. Kakwate kubo ne kajja kashika n'emmotoka yaako. Luli agenda okulinda munywanyi we tajja. Kyokka tekigamba nti oba alina essimu kwayinza omukwasaganyiza. Ne kajja kasimbula eggaali kasobole okweyongerayo. Yakeesimba mu maaso. Kwe kuyitawo. Feeling Christian? Ddala mutuufu engeri gy'oli omukristaayo lwaki tontwalako. Kamugamba asibe omusipi. Ne kayiwako enguliko. Yaddemu. Yakyusa n'ateeka mu rock and roll. Ne kaddamu ne kazzaayo. N'akyusa ayina emputtu. Tekaafaayo. Ekyo ngenda kyesonyiwa. Weebale. 42. 42. 42. 42 ebiki. 42 is befriend someone. 42 kwegamba nali nkiwandiise ku bintu byennyina ogezaako okukola. Kubeera wa mukwano na muntu gwe ssaagala. Except for my life. What, like getting a new personality? Kati olinga agezaako ofuna personality endala. Make a medical discovery. Nyina okola medical discovery. In 2 places at once. Nyagala okubeerako mu bifo bibiri mu kaseera ke kamu. Nyina ofuna ku ttatu. What's number 1? Kati namba emu eriki ku bintu byeyagala okukola. I tell you, but nsobola okugamba to kill you. naye bwegamba kiba kitegeeza nnyina okutta kubanga yo yakyama nnyo kamala. Agenda okuza amaaso kwe kulengera banywanyi be. Awe yalina okulya kanvaali tayagala bamulabe ne kanu. Kamulaba. Ega naye abantu baagala okwekalubiriza obulamu. Tegafaayo nga kamuvuga. I've come to see if you're ready. Take a good... Kali munywanyi we yajja amusomera akatabo. The only thing I'm ready for is a dirt nap. Why? To look inside your heart, Tom Thornton. Lwaki totunula munda mu mutima gwo gwe ssebo Tom? And not just by me. Ate kino tekiri kunze. When you walked into... Bwe wayingidde. Bitu bya mizannyo bino. Walked out of the rain and into my... Bwe wavudde mu nkuba n'oyingira paka mu kirabu yange. Nothing's coincidence, baby. Wano tewaliwo kiri coincidence, baby. One who can make me say... Ye gwasobola okundeetera okugamba. Leka njire nange gwe. Put Eric in all your... Eric, I'm gonna put you... Dad, come on. Waye naawe va mu nzannyo. Weeks to memorize this stuff? Nyina ogezaako okumemorizinga kafaako n'ali ono. Man, De Niro couldn't even make this shit work. Tewasiwasiwa nakola bintu tosobola nakakasa ati oyinza obituukiriza. Make a jackass out of himself. Ogenda kwesiriwaza mu maaso g'essomero. Look, I don't have a choice. Siina kyakusalawo. Tell me out, please. Kino kiri ku punishment lwaki tonnyamba. You know I'm just busting on you, right? Okimanyi nti wano okuyikiriza buyikiriza. In the night. Naye nkakasa. And you could count on it. Nze wendi ku lulwo nsobola okujjanga n'enkuyamba ekyo osobola okumbalirako. Okitegedde? Anti webale. Mugambe wano mbeera kanga bukanzi. Maama yajja alese byakule lwaki tonyambako n'embitwala mu nnyumba. Kati twadda ku ssomero. Layini zizimulemye ogezaako okwasaganya. Kati yasembera. Jamie. Yayita Jamie. Keewuunya ku ssomero. Carter. I've known you for London Carter. Nkumanyi kuva buto tolina muntu gwali oyiseko mu kkubo. I need help with my life. Neetaaga onnyambeko ku layini zange. Landon Carter. Landon Carter osaba buyambi gwe? Yeah. Bitu bikalubye. I'll pray for you. Ngenda kusabira kale osobole okuyitamu. Lindako. Look, I really You've need help. obviously never asked anybody for help. Tolina muntu yena gwali osabyeko ku buyambi? Nedda. A request like yours requires
flattery and kwegamba request ebiseera ebisinga beera mu flattering oyagala kwana bukwaji mukazi kumwegana bisigadde si endowoozayo It is for the common good. owaye kino kiyamba abantu Serves the best. nyini katabo kanagwanira ekisinga bambi okay. kale One condition though, Carter. ku condition emu yokka gwe ssebo kata You have to promise olina okunsuubiza love with me. nti togwa mu mukwano nange ye condition yokka No problem. ekyo tekiri mu buzibu kubanga kisuubira nti nyinza okukwagala Cool. okay nja kulaba oluvannyuma lw'essomero anti kale kamugambe ngenda kuyambako okwatera yinizo wabula ku condition emu yokka tolina gwa mu mukwano nange Dangerous, he's careless. oyo omwana wa ttabu aliko eyalesi andyagadde we Forgiveness. leka naawe taata lwaki tomusonyiwa We had discussed that I was going to be able to decide how I wanted to. okimanyi nti twadiscussinga nti nze ngenda osalawo ku ngeri gye ngenda okwasaganyamu obulamu bwange That's not you. ekyo saggaana loodi yajjeeka taata tamwagala kubanga manyi omu kuvubuka bakyasita okubeera abedda lukaalo Hey, waayi aha so you gonna keep me out here all that? kati ogenda kundeka wano lunaku lwonna oba nnyingire kwate kuba oyingire munda kamuyinvaitinga bulungi My script is in my room, so script yange eri mu rumu ziri eziddako waggulu make it. ogira okkakkana nsooka endeeta ebisigadde anti kale Not likely. kasika kasa nti wano nja feeling at home kati n'atandika otambuza amaaso ku decoration gye giri mu ddiiro bwajja nga ziyisaamu amaaso kafaananyi kaako nga kato najja erudda nyumba baagitonaatona erimu eddembe okkamala kati agenda okuza amaaso kwe kulaba yesu maani One scary. oyo yesu atya No, Jamie's father. nze taata wa jemi I understand you've managed to win the lead in the school play. baŋŋambye nti wafunye akafo mu school play Listen, thanks for letting me come over. weebale kunzikiriza kukwata kuba okujja nze sinaba kukkirizaako It's a school night. eno school night One thing straight, Mr. Carter. naye kagambo ekintu kimu gwe ssebo You think that on Sundays, golooza buli lwa sande from what I buli lwembeera katuuti sisobola kulaba biki bye boogenda maaso nakola eri emmanga see you. mba nkulaba era My office just here. kati woofiisi yange teri mbaala eri wano ngenda kuba nkuwulira kuli kimu kyonna kyokola kati kano kannakyala kawala ka roodi ono Reverend twakwate kuba okudda ku ssomero kasazewo kagende maaso n'omuyamba buli kimu atandise ogezaako kikwasaganya Hey, come here. Here's sitole ekigwe Yeah, sure. olyoke nti ndyoke kati lumu aba akwate kuba okuddeko akawungeezi agenda okuza amaaso kwe kulengera kanakyala nga kakwate kuba okweyongerayo kajja mu Silvani kalina bwe kayingira kwegamba kalina embeera zaako ku bwako si ke kantu akasocializing ennyo n'abaana ate kyakubiri sigamba nti bakambwa Hey! why What are you doing here? okola ki wano I should ask you this. ekyo nkibuuza gwe guwandibadde okola ki wano Normally walk by yourself in the cemetery. otera okwetambuza wekka ng'oyita mu semitale Me? oba osanga Where you going? kati ate olagawa Come and sit. jangu olabe oba oyagala leka kuwogana buwoganyi nga mutumbaavu musaatu n'agoberera baabano Okay. kale What is that? kino kiki This is my telescope. eno ye telescope yange I built it when I was 12. nagikola nyina emyaka 12 Take a look. sooka weekaanya olabe yeekaanyiza mu constellation Saturn. eyo bagiyita Saturn Very cool. eri cool Yeah. ee I'm planning on building a larger one so I can. mbadde empulaninga okuzimba ekinene It comes this spring, but nsobole okugezaako okwekkaanya gyesinga okwagala eyitibwa comet etera kujjawo by spring naye tetera kuyitayita get what? That you're into all this stuff. This stuff. lodi abijofuna I have my beliefs, nze nyina beliefs ezange but don't you? gwe tolina kyokkiririzaamu nedda There's too much bad shit in this world. nze ŋŋamba kintu kimu kyokka obusa bungi mu nsi eno And passion. Yeah, well, tell. gwe tolina kintu kyolina mu mukwagala Oh my goodness. See this? kati twakwate kuba tudda ku ssomero Where those legs been hot? maani spring njagala nyumba ngulu g'abakadde ganzita If it isn't the Virgin Mary. wuuyo no Virgin Mary Leading lady. bali ku jemi Hey, Carter. kati sebo kata So I'll see you after school. ndowooza nakulaba after school In your dream. mu birooto byo nze tomumanyiira ali ne banne akeesambye kewuunya
kyokka kabadde kamugamba ekintu ekyamakulu kye yakasabirako tekamuddamu ne kayitawo muli mutima n'awulira nga aswadde abadde tayagala kukakasa banne nti akolagana nako kyokka ate kayamba ye sigamba nti oba yayambako kale ate obusiru bwe akawungezi bwe katuukera yalina okwata ekkuba ogendayo yajja n'asooka parking emotoka erudda mukazi wattu ali munda yamwesonyiya kusiya ku kye yamugambye n'akimanya nti oba osanga tayagadde kuswala kubeera nako ate gwe tosinika mannyo Jamie open the door. gula oluggi naawe vaawo kakati sebo What do you want? kiki kyoyagala You're not in a good mood. toli mu muddu nsufu You don't miss a thing. gwe tolina kyomisinga ku muntu I was hoping we could run lines together. badde nsuubira tuyinza ogezaako okulwaninga layini zife embi Okay, but just not so anybody kiri oke naye Well, I just tekiri bulungi ng'abantu we bali surprise everyone with how good I get. nze ŋŋamba ti bwe tubeera ffenna kyekisinga see good friends. tubeera ba mukwano Exactly. It's like you're reading my. olinga asoma ebirowoozo byange Great, you could read mine. oyinza osoma ebyange n'omanya kiki endowooza ne kasirika Jamie, Jamie you can't just be your friend. njagala kubeera mukwano gwo Thought I saw something mbutuufu nabadde ndowooza nnyina ekyenjawo kyenkulabyemu naye amazima gali nti very wrong. nakufunye mu bukyamu oli luuza n'awulira obusungu oluggi lweggula kumbe muzeeyi yavuddeyo mbwagwe nagamba ofiisi yange teri wala wandibadde otandika ng'obudde bukyali yaddukayo misinde katwakwayeko bwe tudde ebbali bimusobedde sebo kamubuuliza kati golaba kiryokenza okubeera naawe ng'abantu ababa bonna tebaliwo nti butereevu njaga tugezeko okubeera bamukwano mbwebeere surprise eri abasigadde oluvannyuma kamugamba ekyo ojja kufuna mulala gwomanyiira kati agenda okukanya nga ambishoni yaako gye kalina mu yabuku to witness a miracle kwegamba okujulira ekyamagero ye ambishoni gye kalina mu bulamu bwako ye eringa kooti gye kateeka mu yabuku lodi aba ali ebbali yasooka n'alowooza kati twadde eri eno ba disabled yajja asomese kino kyatera okusomesa triangles nga tekizimanyi kati yalowooza engeri gyasobola okukiteeka mu mbeera batandika osoma yakireeta bali ku kooti kati oliwo gwe nze ne ka basket soke twolekere wali ku basket weeri Now am I at the same angle to you in the basket as before? okimanyi tetukyali ku ango yemu ku basket nga bwe twabadde nti ye Yeah. okiraba nti ye We just made. kati eno ango ki gye tukoze wano triangle Similar triangle? Okay, make me an ice. semi triangle kati njagala okola isosceles triangle Okay, enough of this. Let's play. kati kimala tugende maaso n'okuzanya kati kagenda okuzza amaaso kwekanya nga lodi atandise okublendinga in n'abaana bano yatandika okussayo nnyo omwoyo ku bintu bino kamukamye nti nakulabyemu engeri y'obusobozi naye kirabika nabadde mukyamu manyi mulimu ekintu abantu ebiseera ebisinga kye baba babuusa amaaso omuntu bwagambanga nti mbadde nkulabamu obusobozi naye ate mbadde mukyamu gy'oli kiba kitegeeza olina okukola bukubiriro kakase omuntu oyo nti osobola okukola ekyo kyabadde asuubira nti tosobola kikola biseera ebisinga abantu kyetuleetera okubeera kuyita mu success oba okubeera successful mu bintu ebimu bantu tunyooma eva omuntu bwakunyoomanga nti ekyo tosobola kikola fuba okakasa nti omulaga nti okikola oli ne bwakusanga waggulu ku kizimbe kya UCB nagamba sikiwa nti osobola okubuuka mukakase nti osobola okubuukawo Karodi naye yeewaayo bisigadde asaze wabyesomese baneta kyabagendamu nnyo ayagala kakasa nti ekyo kyekamulabyemu asobola okukibeera tewali kitasoboka kusya katonda eri muntu
yakwata ekuba okujja ku ssomero takyakanyega ennaku zino kayitako buyisi katandika omwewuunya atandise okwaddaputinga embeera zabadde tayina ennaku zino musirifu ku ssomero kye muntu akayanakayana nga biri ebikadde kati yajja ebbali ono ye muto bambi gwe basindikiriza obuuka okuva gulu n'agwa amazzi n'amenyeka yajjayo mu ddwaliro munaye mbadde nze kugamba nti nsonyiwa okyogedde kale ate kyekyakiweetaaga suulayo kimanyi omanyi mu kusooka nali ndowooza njagala okubeera mukwano gwammwe wabula kati sirina kirowoozo lwaki nali njagala okubeera mukwano gwammwe kubanga temugwana kubeera ba mikwano nange sebo bambuusaako akafaako nange nakuba olubuto wansi byakuluma nga geyeena kirungi kasa naawe byakuluma azegezaako okukakkanya mbeera tandise okugezaako okukimanya kiki bali bakozi kyali kikyamu ne kano kamwewuunya kati twadda ku kiro kya pate ku kiro ky'omuzannyo bintu yabikwata tesigenda tuula wano kukatebe kutula abasigadde nga bagaggawala bantu bonna bwe bali naye nga ekisinga okuwewunyisa abantu yeronda ni kata si ye muvuka gwosuubira okubeera mu mizannyo wabula kati ali perfect olabika gwe mupya gwe baleese oyagala nkuwa amagezi kuona omutumbaavu mwewale muyimirire wala kubanga musiro kamala daba no kyapiriwe yasuddeyo dda munaye nakoze ekyo kyembadde nteekeddwa okukola kali bwe kajjako bino maama nga kabalagavu kamala ne layini zitandise omusimatuka mutwe omanyi kyekava katula waali ndowooza kyo teyaliko coincidence kono tewabaayo kye bayita nsikinkano oneefaananyiriza mbulira ku kirooto kino eky'omuwala gw'ogambako bibuze kamugiikidda dda yukira obadde kinawe kina maacho kyemanyi kiki mbutuufu oli mubalagavu nakubawo ekitaliiwo wanyiridde kweri Reverend kimutebenkevu kali kawalake akayimba oyina kwogera akayimba ekirooto njagala onyamba okujjukira njagala onnyimbire y'akayimba bwe kato ne bakakuba ne katandika otambula nakyala nasooka asumulula enguliko buyi ebyomuzanyo yabivuddeko dda amaaso agakubye ku nakya amulabanga emunyenye eyakaboneka alala daba roodi bwatunula maama yakiraba mutabani wakantu kamulidde omwoyo kyekava kasituka banaye bulijjo lwakwambala bubi naye ngako kabalagavu kamala
kava katula kakyagenda maaso n'okuyimba of the stars of your galaxy dancing and laughing again. Muli yeebuuza lwaki bulijjo sikalabanga bulijjo kamuli maaso naye nga tatwalanga budde gezaako kekanya kakasa kikyalaba. Sing to me of the plans that you have for me over. Daba eriiso. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. I give you Kakyayimba kazanyo kakute buli omu kaseko n'akayimba kaako boyi byamusobedde dda ye takyalina kyakyakonsatratingako mu bwongo kwegamba yatandise edda ogwa mukwano nako ate nga ku mulundi guli kamugamba nti bwe mba wakusomesa lines syagala ofolinga enlaavu nange togwa mukwano nange ye condition gyekutali wabula kabaka kirabika condition yatandise edda ogimenya mu mutima ne mu bwongo yagudde dda mukwano nako. and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Wa nekadda kwe kutula wansi boya akatunulidde takajjako liiso. Naye omanyi ate teyateekawo siini etaliiyo yakakubirawo kisi bali balowooza oba kasiini mwekali naye nga kasiini tekalimu ayidde bugi bazawubuza curtains kagafendi ke kawuli obuja nabano Reverend embweyo wa musatu alina kyeralikidde Reverend kapule kagwa bantu bonna kabakwata bana yalo basiba kikeza nti oli nakyo bwoti omuzannyo lekera omama ojja kuntwaza. Reverend yakwata kawale kakatwali mbutuufu ozanye bulungi ekyo kyolwale kata buli omu amusima ku kyabadde akola kuba abasinga badde tebakisuubira kyakoze kibadde wonderful kamala mbutuufu obadde mavurashi webale nnyo kali yajja ageze kutambuza amaaso agaweerezeka nakyala kajemi kitaawe no yajja ng'okola kiwano kwegamba nenyaga tugende tufunemu ako okunywa oluvannyuma lwa shokono seetaaga leka naawe kono bivweko ono kitaawe wabula tebazeekwata taata alabika abasulawo n'agenda budde bwetoolola lodi yakwata enkuba okujja nga asembera ku ssomero yakanywegedde bannange bonna bamwogerako kati bw'atuuka ebbali mazima ne kana akali ka girlfriend keti yakakubako maaso ye alina gwanoonya ow'enjawulo n'ayitawo yabayitako buyisi n'akwata ekkubo n'asulayo afulumye kati luvanya olw'ebbanga ate n'amaani akomawo ekintu kimu kyabadde anoonya nakyalo ono kyava atula we kali abantu bakulaba kono sifuddeeyo kyogamba kinakononya repetition asoma how to kill a mockingbird Contemporary American authors. ngena maaso n'okusoma contemporary American authors bali bameka abo boogeno soma But then there's balinga 10 and his European. naye ate banteddewo lisiti y'abawandiisi abangereza n'abafalansa to read all these books. nekanywa ebyokunywa byako kalinamu engeri y'ensonyi kuva luli abadde taddanga mukwogera nako. Jamie, I'm trying here, okay? Ngezaako nga bwe nsobola wano. Maybe
me I miss spending time with you. Oba osanga mishinga okumalako akadde naawe. You inspire me. Nkimanye nti onsikiriza okubako ebintu ebimu byenkola ebyenjawulo. Which part? All of it. Bino byonna bimbowa kono paati ki byonna. Byongamba temuli makulu bimbowa. Ne kasituka kavuddewo. Ye kiki? Takagobya ate. Jamie sokoleke naawe togenda. Jamie! You know the first thing about being someone's friend. I don't want to just be your friend. Gwe tomanyi bwe kibeera kubeera mu mukwano gwa muntu kono syaagala kubeera mukwano gwe. That someone might actually want to be with you. And why would Njagala kubeera muntu gwe nsobola okubeera nawe. Hide behind your books. Nze nkitegeera. Otya lwa nsonga weekweka mabega wa bitabo byo. No. Weefuula akkiriza ennyo. No, the real reason why you're scared. Omanyi ensonga lwaki otya? It's because you want to be with me too. Oyagala okubeera nange naye ate weetiisatiisa. Ndeka. Bannange. Akagambye saagala kubeera bugezi jasi mukwano gwo. Kwega njagala okubeera omuntu ow'enjawulo gy'oli. Twadde bali. Kyali waleese enguliko. Yeah. We gonna get this party up in here. Maani eno pate tugenda gikwasa omuliro. Can you turn down Soul Train just tonight? Lwaki tokkakkanya omuziki gwo n'enkola byenkola? You really know how to bust a robot. Embutuufu robot ogiggyeko eddembe lyayo. Oh, good, because you know what? We're going to get Club Land and Club Eric. Kale katusooke tuteekemu guno gw'oleese. Oh, yeah, oh. Kale agenda oteekamu gw'awuliriza. Okay. Nga mukadde. Hip-hop here, but, Ogobye hip-hop wange naye. hell is this, man? Bino biki by'owuliriza ati? Ebyo Jamie yabimbuulidde. Okay, her people. Yeah, her Bible. Otandise okugezaako okubeera mu bantu be kona abantu ekika kye. Honk if you love. Bano abantu ababeerawo ogenda maaso n'okusoma Bayibuli n'okusinza Yesu Kristo kono tali bw'atyo. You know you got Belinda thinking that little lip. Oleetedde Belinda okukkiriza nti kana akawala kakuliddewo. Kakukyusiza embeera. Bolinga akaagala. What's with you, man? Naye kati gwe ki ekikuliko? I have time for you. Tukyamala budde na bakyapiriwo bakawubo. I don't know, buddy. Simanyi maani. I'm just over it. Kigamba kyebeke bwe byanzigwako. Same old shit all the time. Nkooyo okubanga ntambulira mu bintu bya busa buli kaseera bye bimu. And you don't even know it, man. Otandise okyuka toto kimanyi. All right, let me guess. Belinda say that? Belinda ekyo nabyo yakyogedde. Nedda. I did. Ekyo leero nze nkyogedde. Sikutegeera embeera zo sikyazitegeera otandise okyuka. Kati mukazi wattu aba atudde ebbali. Lwoli yajja mu masekati g'ekyo sanga bbiri. You. Ate gwe. Me. Nze. Alina kyakashoppingiddeyo. What is it? Ebyo biki byonsimba. I got you something. Nyina kyenkufuniddeyo. Kwata. Kiki kino? Well, I'll see you at school. Ndowooza tujja kulabagana ku ssomero. Okay. Buteevu tujja labagana ku ssomero. Akasimbi ekirabo kagezeko musonyiwa. Kewunya kiki kyaguze? Kakasino. Kagenda okuza amaaso okwekanya ng'akagulidde esweta. Wabula eyawukana mu kkala ne kano neno gye katera okwamba buli lunaku. Kawulira ssanyu. Taata abirabye. Lwevulandi. Jamie muwala. Boys like that. Abavubuka ng'oyo. They have Baba ne bye basuubira okuva mu bawala nga mmwe. The rules around here. Naye ate omanyi amateeka ga wano syagala gakyuke. Fine. Kono kiri fine. Tewali kyengenda kukyusa galina shiga gatambula nga bwe galina okubeera. Now you might not care what I say, Oyinza obutafaayo ku kyenjogera. but you should care about God's opinion. Wabula at least vaayo kukusaayo kwa Katonda. I think he wants me to be happy. Nze kyendowooza kiri kimu Katonda anjagaliza okubeera mu ssanyu. Tayinza kunjagaliza kubeera mu nnaku. Sweater. Eno sweta busweta gyampadde. I'm gonna go make us some dinner, okay? Kankwateko ngende nfumba ekyeggulo. Muzeeyi nawulira nga yeeraliikiridde. Waliwo ekisinga omutiisa bambi. Era amugambye nti avubuka nga abo balina bye basuubira mu bawala nga mmwe. Singa abaakuwa ekintu ng'ekyo n'agenda maaso n'obulamu bwo. Said he saw you at the play. Kitaawe yangambye yakulabye ku pule. Munaye yakulabyeko seconds ntono kono kituufu. Month doesn't exactly make him father. Olw'okubanga atusindikira kaceeke buli mwezi tekirimuleetera kubeera taata. Landon, there are a lot of reasons. Landon waliwo ensonga nnyingi kono kyagala kumanya. You need to forgive him too. Olina ogezaako sonyiwa kitaawo.
twada ku ssomero banaye musooke mujje mwekanye kaseravani bwe kafaanana ebifaananyi ebyabadde mu pule byakomyewo naye namwe tekanyirira sya biveeko kana akakazi kanyiridde soka okalayo mu kifaananyi bwe kanyirira okay bwe mukyogera bwe mutyo kinyiiza kati bakwateko ne bajja ebbali kwe kusooka ne bakateeka mu photoshop ku kompyuta ne babako flyers ze bakola ne batandika oziga bagaba nga bazisaasanya baziwa abantu. Oh hey, look at this. Why sokola be kifaananyi kyakajja Misilivani babigabye ku ssomero wonna. Mukazi watu yajja tambula tunudde wansi. Jamie. Hi. Chi. Hi. Chigwe. Listen, I just want you to know. Njagala omanye. No hard feelings. Nti munayisi kuyinaako nnugu. Landon and I are. Landon nange twali tuwekyayi. I really don't know what you're. Munayisi manyi kiki ogenda amaaso nakwogera kubanze naye tetweyagala. Jamie. You'd be so beautiful. Mbutuufu ojja kuba mubalagavu. Do your makeup. Singa omanya engeri gy'osobola okwekolako kisobola okuleetera okubeera omubalagavu kamala. Come on, eat lunch with me. Okuva kati tugenda tandika okulya ffenna ekyemisana tugenda tandika otambula ffenna. Kene yamuyingiza mu lunch room. Bwamutuuse ebbali abaana bonna bakatunu abambi itekafaayo ne batandika okuseka. Buli omu aseka kebuuza ki ekigenda maaso n'obasesa kasoberwa. Dabayo ekifaananyi kati baddira ekifaananyi kyako ne bakiteeka ku mukazi ali obwereere. Nice bag. Wayo ina akatofaali kalungi. Essomero lyonna mukazi watu nawulira nga takyasobola kussa ninga tekalina kyekaali kabakoze. Kakazi katukajja kusomera kusoma byako kuddaka. Bonna ne baseka. Mukazi watu nawulira nga omukka gubuze bw'akyuka bw'ati yagwa mu mikono gya London Kata kyamuluma. Wamma kino kiri kunze ekimanyi kakana kyoko kwate wano takyabawo respect kati kubanga kimanyi bote bamanyi kye beetaaga. Gwe sole kimaleka tulabe. Nabadde simanyi nti kana akakazi kalina katofaali bwe kati awulira obusungu kirusindikira kyate gote mabeka bivweko yakikuba buro. Buna beewuunya alwanira kitiibwa kya kannakyala kajja Misilvani gwe tukutadde oba munte gwe tukutadde ebbanga lyonna wamma jantugende kyaba yaketika n'akabajja mu maaso bonna nga balaba kyava akayisawo ng'akakutteko. Munayo n'onsonyiwa. Bali balinga nsolo ndowooza nkuzi ekakono butereevu. Tuve wano. Are you sure you're okay? Okakasa oli okay? Fine. Ndi okay, ndi fine. Thank you for everything. Naye weebale munaye ku kyokoze olwaliro. Hey. N'ekirala. I want to ask you something. Nandiyagadde okubaako kye nkusaba. Ki? Will you go out with me? Wandiyagadde tugendeko out ffembiriri. Olabye otya? Sorry. Onoosonyiwa munaye ekyo kisobola kikola. Ate lwaki? You have something else going on? Waliwo ekigenda maaso inayo omuvubuka omulala no nedda. Kegamba si ensonga eyo. Kati kiki ekikulemesa ogenda out nange? Kiri nti Not allowed to date. sikirizibwa kudeetinga oba sikirizibwa kwanibwa. Okay. Do not be deceived. Kati kyeyakola God is. yavuga motoka nga alumba Reverend musatu ategeka byana preachinga ku Sunday. And sows that he will also reap. Yajja For he who sows to kiba kyetaagisa kulumba muzeeyi mwennyini the flesh. yamulumba. Can I help you? Gwe nkuyambeyo kisebo. I'd like to ask your daughter to. Nandiyagadde osaba muwala wo tugendeko out naye. Possible. Ekyo tekisoboka. Boyo otomedde. All due respect, sir. N'ekitiibwa kyonna ssebo. I ask you to reconsider. Ngenda kusaba okireconsidering ngenda kiremerako. Respect, Mr. Carter. N'ekitiibwa kyonna ssebo Mr. Carter. Nkugambye ekyo tekijja soboka tojja tula muwala wange out. Can exit where you. Ndowooza ojja fulumira w'oyingiridde.
ngena muta. Sorry, I haven't treated Jamie the way. Onosonyiwa siisiza Jamie mu ngeri gy'abadde agwanira. There's more than that. Abadde agwanira kusinga ku ngeri gye mbadde muyisa. I'm just asking you for the same thing. Wabula ngenda kusaba ekintu kye kimu ky'obadde ogenda maaso n'otusomesa mu kyaki buli lwa Sunday. And that's faith. Kye bayita faith, okukkiririza mu muntu. Nkusaba onzikiririzeemu. Lwaki kyava asooka atunula? Kino kyewunyisa okuba nga wasabye ekitange tugendeko out. Lekana tekyadde kyamakulu nnyo. Thank you very much. Kati yakaleeta mu kafo akasirifu. Something to drink? Kubanga amanyi ebintu ebyayo, ebintu bye kaagala, bintu bitawoggana, bintu bikakamu, bintu ng'ebyo. This restaurants are really nice. Butuufu restaurant zino nsufu Kamala. Don't even worry about it. Gwe totya kunze zimpisa zitya. Choose whatever you want. Osobola okulonda woyagala we tugenda wona woyagala. What'll it be? Kati ogenda kulya biki? Okay? Buli kimu kiri okay? Kibadde okay era biwoomye. Yeah, me too. Thanks. Ne bino bitwali tewali buzibu. Kyava atambuza amaaso. Would you like to dance? Wandiyagadde tugobojje. Sorry. Onosonyiwa. I don't dance. Munayinze simanyi kubojja muziki era sigubojja. Not usually in front of anybody. Nange sera gubojja maaso g'abantu. I mean, I don't. Nze si ensonga. As in I can't. Nze obuzibu obuliwo sisobola, simanyi kuzina muziki. Come on, you can't be that bad. Leka nawe tosobola kubeera mubi. Please? Bambi tugende tukubojje fembi. For me? Kikole ku lwange. Nkusaabusabi. Abasooka lowooza. Ate nga yakalese kasanyusa akawungeezi k'olwaliro. Bayitawo buyisi paka ka platform akali okumpi. Nga beekwatako. Sorry. Nosonyiwa. Nagambiddewo simanyi kubojja muziki. But in all fairness, you did warn me, right? Ekyo wakindabuddeko tofaayo. Ne bw'okazi nga obulumi obwenkana butya mu kubojja omuziki wangambye tosobola. Ne batandika okubojja mpola. Okay. Yakazudde nti kalina omutima omukakamu. Number 1 on my list is getting out of Beaufort. Yakabuuza ku bintu bye byagala okukola ebiri ku lisiti bye wangambye ebiwezi 42. Ekisooka kiri kikono sijja kubuulira. Kino yakagamba nze kankubuulira ekyangu ekyange ku namba emu. Njagala kukwata kubo kuva mu Beaufort. Kuno okuva mu Beaufort kyangu. Wabula ky'oba ogenda okukola ng'omaze okuvawo kye kibeera ekyamakulu. Ate gwe osobola okukola buli kimu kyonna. Okay. Katandise omuteeka mu mbeera. Kigamba gye yali tasuubira nti asobola n'okubaamu. Embeera ey'obuntu bulamu. Kati ate tulagawa. Ate ojja kulaba. Ekiro ky'olwayo yasazeewo kakolera biyinza kaleetera ssanyu kyekyokka. Gwe jangu. Kati ayina we yakatuusa. Kale. Stand there. Njagala oyimirira awo. Okugulu okumu kuteeke wali, okulala kuteeke eno ebbali. Bw'otyo. You're acting like a crazy. Utandise okweyisa ng'omuntu omulalu ki ekigenda mu maaso. Now. Wano wooli. Go in the state line. Okimanyi nti oyawudde amagulu mu state line. Okay. Nekitegeeza kyoba. Katulaba nti eri oba oyolekera Virginia. Eno oba okyali mu Beaufort. Beaufort. Oli mu bifo bibiri mu kaseera ke kamu. Kewunya. Engeri gya kikonsidalinzeemu. Okay. Butterfly. Rose. Kati oyagala kiwojjolo, oyagala kamuli, oyagala ki? Londa gwe kyoba oyagala okunteekako. Kati ngenda kuteekako kawojjolo. Atandise okukola ebintu ebimu bye kamugamba ebiri ku lisiti yako bye kandi yagadde okukola. Oyagala ngiteekewa? Katulabe. Giteekewa n'eno. Mbutuufu. Giteekewa n'ebbali. 3 kwe kujja gisumulule. Buno obutali bwa ddala. Kyava gikoona mpola mpola. Geno okusika bw'ati ng'enywedde weeri.
katonda watu katandika okulya essanyu kubanga ebisinga byonna atandise obituukiriza mu bulamu bwako. Kamugamba ekyali 42 gezaako okubeera wa mukwano eri omuntu gwe kataagala, ekyo ne kituukirira kale asobodde okukatuusa mu bifo bibiri at the same time nga weekali, ekyo nakyo kituukiridde kale akakubizaako 3. Kawungezi kabwe tekali kabi kati bayitawo pake nebbali ye yagwadda mu mukwano nako. Agamba nti kijja kitya okubanga osobola okubeera mu bifo nga bino n'obeera mu buseera bwe buti n'obanga tukyasobola kukkiriza kono sikakasa ku ekyo ekya believe. Kiringa mpewo kwegamba tosobola giwulira wabula ogifiiringa, tosobola giraba nayo ogifiiringa. Faith bwetyo bwetambula oba believe. N'owulira okwewunya ng'ogasseko n'obulungi, n'owulira engeri gy'obeera mu mukwano naye nga byonna tewali kyosobola gezaako kulaba, byonna bibeera ku feeling. Mbutuufu mpulira njagala okunywegera, nyinza okuba siri musufu mu kunywegera, ekyo tekisoboka, toyinza kubanga oli mubi mu kunywegera. Kyava jja akakakaseti kasufu, mukwano gwabwe gwakwata mpola kati. Yakayita Jamie mu ddoboozi eggoowofu, kwe kukyusa amaaso gy'ali. Kyava akyatula I love you, ekigambo ekyennyukuta ennya. Kasoberwa kakati kano ke kandibadde akaseera kisobeko kyoyogera kabuli akalisitaka nagamba toyina gwa mukwano nange, ekyo nakusaba busabi. Nasigala nga agenda maaso n'okanywegera. Baba n'omukwano gwabwe gutandise okula naye nga kamugambye nakusaba nekugamba saagala ogwe mukwano nange. Rodi shabo ne kusomera akakwata ku mukono kati ekijja nekijja. Why musoke mulabe Rodi embwe netuswaja akabayisako naro ekijja kijje ono ye wange kati bano kati bebafuka baluza tebetegeera buli omu yewuunya Rodi kye yazika mukaana ako. Muzeeyi enaku zo tekakyaddaka ku budde. Yakwate kubo kakomyawo bagenda maaso n'okuwaya gyakasibule. Muzeeyi kyava gulawo olugi. Night to Mr. Carter. Wamasula bulungi Mr. Carter. Landon, go home. Landon kwate kubo deka. Good night. Sula bulungi amma. Good night, sir. Sula bulungi sebo. Gwe Sullivan. Jamie, your behavior is sinful. Jamie eneyisayo yakwonona. You're acting with that boy like you were... Otandise okweyisa n'omwana oyo ngali mu mukwano. Jamie, you are a child. Oli mwana bwana. Tata. Look at me, I'm not a child. Leka nawe siri mwana. I'm childish. Leka kweyisa mu ngeri ya kyana nawe okimanyi weyisa nga mwana. Tuli mwana muto. Love him. Mwagala ekijja kijje. Then be fair to him, Jamie. Anti kati beera mwekanya gyali Jamie. Bw'oba owulira oli mukwano naye beera mwekanya gyali mwatulire buli kimu kyonna ky'olina ku mutima. Taata musaatu kye yayogera n'akwate kuwona dda munda. Akagambye kabeere feya gyali. Bajje bali gye bekanyize mu nyenye zaabwe. Will you help me? Osobola okunyambako ku kino. So, Kakati. tell your father. Kitawo wamugambye eki? Namubulidde amazima.
lwakubanga gwe saamugamye nti ojja kubaayo. So what do you want to see? Kati oyagala kulaba munyenye ki? Pluto. Njagala kulaba Pluto. Only rises a few minutes before the start. Eyo etera kuvaayo ng'omusana gunaatera okujja. And I have brought us kyova olaba thermos naleese flasika ya kakyayi and nendeeta a blanket. ne bulangiti tusule paka lutunagiraba. Oh, I hoped for it. Are you trying to seduce? Simanyi oyagala kunkwana. Are you seducible? Oli mwangu okwanibwa. Nedda. That's what I thought. Ekyo kye nalowoozezza. A second. Kyova olaba naleese bulangiti ey'okubiri. And one for you. Eno yo, eno yange. Ati webali. Kyava akwata ebbali. Manyi? Can you find this star? Osobola ogezaako kunoonyeza emunyenye eno eyaabwe ebbali. So why am I looking for? Kakati lwaki ngezaako nnoonya emunyenye eno? Because I had it named for you. Kubanga nagitumye erinnya ku lulwo. See? Okiraba waneeno mbiwandiike. It's official. Kiri official kati. It's from the Kiva Star Registry. Eriba International Star Registry. Ye munyenye gyegamba okunoonya bagitumye erinnya lwakuba nasazeewo bagitume ku lulwo. N'embitabo bagitaddemu kati. Njagala okimanye nti nkuyagala. Ne kasembera wali kwe kumunywegera. Kasazeewo babeere mu mukwano. Kale. Nosonyiwa okubanga mbadde nkisindiikiriza. Mukwano bwe gutyo ogugenda empola gwe gunyuma. Kubanga mu discoveringa bingi. N'okusinga opakuka nga ba Paulo Mulo. So, kakati. What's your number one? Njagala ombulire namba emu ku bintu byeyagala okukola ebiki. To marry in the church where my mother grew. Njagala kufumbirwa mu church mamange gye yakulira. Where my parents were married. Bazadde bange gye baafunira obufumbo bwabwe obutukuvu. Kye kisooka ku listi y'ebintu bye njagala okukola. Kufumbirirwa mu church mamange gye yakulira, mu church gye baafunira obufumbo bwabwe obwali obutukuvu. Nako kikaagala. Budde bwakyenkera ku makya. Lodi naate teyasula eyo. Nina kuzota kyasula mize mibi. Hey! Yakanga mama we. Mama we nakuzuna naye amwewuunya. Did you just get in? Simanyi waakajja. Thank heavens I didn't know. I would have been panicked. Butofu ekyo mbadde sikimanyi singa nategere ntonna dda nandibadde napanikinze dda. Linako. Were you with Jamie? Simanyi obadde ne Jamie. Landon, be Landon. careful. She's the... Beera mwegendereza oyo muwala wa Reverend. Nkimanyi. It's different with her. Wabula kyanjawulo naye. It's different with her. Kiki otegeeza nti kyanjawulo? Bwe mbeera nako kyanjawulo tekalinga buli obuwala obulala. Different with her. Naawe obeera wanjawulo naye. I was doing laundry the other day. Nabadde ngenda maaso n'okwoza engoye ku lunaku luli. Engoye ezo n'engwa ku bino. Kalinga kabaaka lwake wawandika n'okerabira mu nsawo. Maama kwe kujja akayiseemu amaaso. Examine a moon rock. Njagala okwekizamininga moon rock. Go to college. Njagala ogenda mu college. Get into medical school. Njagala ogendako medical school. Ziringa impossibilities eri mutabani we. Mutabani. These are really beautiful. Bino bisufu okubanga ambition zo ze zino. Naye you're gonna have to work really hard. Ojja kwetaaga okukola ennyo. Nkimanyi njasobola obituukiriza. You can. Osobola obituukiriza teryaganye. Wolo byetaaga commitment. Mama. Jamie has faith in me. Jamie alina okukkiriza mu nze nti buli kimu osobola okukikola. She makes me want to be. Kwegamba ndeetera okwagala okubeera nti nsobola obituukiriza. Better. Bajja. I was so drunk I don't remember anything. Yagwa ku bano. Takyababuuza nabbabuuza takyalina budde bwabwe. Citizen high to citizen one. Kasirifu olwaleero. Worried about your college applications? Weeralikidde ku college application zo? Nedda. I'm not applying to college.
nyinza obutapulayinga mu college. You assumed. Bya sente kono si bya sente. Kiki? Nyina ensonga lwaki sigenda ku applyinga mu college. Juya kitawako yakagamba beera fair gyali bwoba oli mukwano naye kajje ruda. Kiki ate? Munaye ndi mulwadde. Take you home, you'll be better. Kankuta nedda. Ndi mulwadde. I'm sick. Ndi mulwadde nyina endwadde nzibu kamala. I have leukemia. Nyina leukemia. Linga cancer. Yarabanga okusaaga. No. Nedda. You're 18. Uyina emyaka 18 oli mbaraga. I found out 2 years ago. Nakizula myaka 2 egiyise mabega nti nyina endwadde ya leukemia. Ebanga death sentence. Tejjanjabwa okujanga ogenze mu kimo. Bawangaza kaseerako. Go on and live life normally as kinali ntoba nakyo gezaako kubeera nnomo. Mere mbulamu obwa bulijjo nve ku byeddagala. Especially you. Kelwaki wanimba kono naddala gwe nali saagala omanyi. You know, I was getting along with everything fine. I accepted it, and then you... Buli kimu kyonna nali nkikwasaganya mu ngeri yakyo. Nenzikiriza nti kale endwadde weeri naye njasobola okuwangana mu ngeri y'essanyu. I need a reason to be angry with... Bwe wajja nali seetaaga nsonga ya kubeera mu bunyiivu na Katonda. Kuba nali saagala gwa mukwano. Ntuuka ekiseera nfe ntandika okwejjusa nvumaganye Katonda. Naye ate nga tewali kyakola munayina gwa mukwano naawe. Kyovula ku mulundi guli kamugamba saagala ogwe mukwano nange kubanga kakimanyi. Oba kaali kakimanyi nti essaawa ino obulamu bwako bugenda vaawo. Ludi yakwatirawo eggaali. Njagala wekkaanye. Kwe kugireeta. Terenu yagivuga n'asooka yulekera ekibuga kya San Francisco gye kiri. Yagivuga amasekati g'ekiro. Baabano. Kino takikiriza ekigudde bw'ate. Yakwate kubo n'abaaka amakaaga mu gaalumba. Kwe kudduka musaatu masekati yatuuka na kiro. Mazima yavuga akawungeezi konna. Kyava atukire luggi ku luggi n'akokona. Yakonkonya amaanyi. Anti taata munayigulawo. Aze kusikana kitawa muzalire ebyaddala. Niwankubadde yali yagaana okwogera naye wabula kino ekiguddewo kijja mwetaagisa okuyita kitaawe. Kitaawe oluggi yalugula. Kirikirikuza amaaso mutabani we. I need your help. Neetaaga obuyambi bwo. What's wrong? You Kiki ate oli okay? Girlfriend. Kino kiri ku girlfriend wange. Kiki? She's got cancer. Ayina kansa ow'etabo kamala. And I need you to come and... Ate nkwetaaga ojjogezeko omwekanya kuba oli musawo. Lindako. Can you help me or not? Ogenda kunyamba oba nedda? I don't know her case. Nze simanyi keesi ye ey'obulwadde bwe. I have to talk to her physician. Ekisooka nyina kwogera na musawo we. And- Nze ndi cardiologist. Just... Bana inategedde byerabiro. I knew it. Nakitegedde tojja kunyamba. Landon, wait! Lendo nisoko olinde. Kino muzala tulo kubanga abadde desperate. Yakwate kubona alumba kitaawe. Wabula kitaawe cardiologist. Bibantu abajjanjaba mitima na bisigadde tebajjanjaba ndwadde nga zino. Yakimanya kitaawe tagenda muyamba. Yavugirawo eggaali akome wabula ali mu maziga. Njagala olabe. Wabula kati ali stuck. Kubanga abadde atandise n'ogezaako following future. Nga kimanyi bagenda kubeera ne kannakyala bbanga lyonna. Yakwata ekkubo koma weewaabwe. Wabula musaatu yajja abirowooza mu kkubo. Bw'ajjukiramu obuseera bwe bamaze bonna obw'essanyu. Obuseera bw'atagenda kwerabira bukyanga atandika kubeera ku nsi. Kabadde katandise omulaga ekkubo ly'omukwano ettukuvu. Wabula buli lwalowooza nti kagenda kuvaawo essaawa yonna ne kimuleetera ennyike ku mutima. Yajje bali. Ennaku zo takyasobola na kwebaka kumala bbanga. Akira kwa asubuhi ng'ali bweru. Munywanyi we yajja. Your mom called me. Mama wankubidde essimu munange.
Talk to me, man. Mani yogera nange mbuli ekikusumbwa ku mutwe. About you. Kwigamba njagala kumanya ekikwatagana ku gwe. Ngukasheko n'akawala kakayitibwa Kajemi. Kiki? Talk about. Olowooza ki ekyokwogerako? He's the best person I've ever known. Ye muntu akyasinze gwe nali ntegedde kusya Katonda kyensobola osooka okugamba. Iwatali kulimba. Anti onosonyiwa nange musoka nali sobola kitegeera. It's okay, man. Kiri okay, man. It's okay. Kiri okay. Amugambiddewo mbu ye muntu akyasinze gwe yali ashikanye kusya Katonda, Jamie Sullivan. Bapoyesa. Kayino yakwate kuboda jeruda. Buli lunaku aleeta ebimuli n'abiteeka pembeni. Newankubadde ategedde condition yako, wabula akyakeetaaga mutima gwe. Reverend yamusikana. I'm not going anywhere. Siina gyendaga baaba. Please tell Jamie that. Bambi njagala ogambe Jamie. Siina gyendaga. Ngenda kubeera wano mpaka. Ngenda kubeera naye mpaka obulamu bwe bambi bwe bunaavaawo. Kakwate kuboneka mulumba ku olwo. Genda okuzza amaaso nga keekako. Kyekava kajja kanyabo. Kutuukira ddala waali. I'm so sorry. Njagala onsonyiwe munnange. I really should have told you sooner. Oba osanga kino singa nakigambirawo. No. Akiryoke mbadde nkusindiikiriza. Kuno nedda tewali kyokoze kikyamu. Byonna byokoze mbadde mbyagala. Tewali kyokoze mbukyamu tewejjusa. Are you scared? Otya. To death? Anti paka kufa shikulimba kino kiyitisa paka kufa. Naye. It's not funny. Kamugamba kimu nayegezaako okuba n'essuubi kono tekiri fani. Kubanga kigamba nti ogenda kudda. Mutima gumuluma. Castro amaaso kwe kugaza gyali. I'm scared of not being with you. Ekisinga okutiisa kubanga kigenda kubeera naawe. Oh, baby, that'll never happen. Ekyo kigenda kikkiriza kubaawo. Ne bwe kinaaba kisigenda kikkiriza kubaawo. Kyava akanyweza mu kifuba kye. Yakwate kubo n'alumba nnyoko we. Mama. Can you do me a favor? Osobola okunyambayo ekintu ekimu. Kekino yasaba maama wa muyigiriza omuziki. Asazewo kati ebbanga erisigalidde mu bulamu. Newankubadde tebamanyi akaseera kaako kanaatuuka ddi, wabula asazewo asigale ng'akawa buwissanyu bambi. Yalina n'okuyiga omuziki. Kwegamba agenda akasapurayizinge. Maama amulinnye. Baabano. Yakaleeta embali n'atandika okuba kewuunya nga mazima atandise n'ogunyoola kye kali tekasuubira. Asazewo akawe buwissanyu kati. Ekijja kijje. Katonda wange. Takyalina gy'ayagala kumala budde walala. Wabula okujjako bomala nako. Ne bwe kiba kyetaagisa butalya kya misana bambi. Yasazewo akikole. Empewo bwekafuwa n'akabika. Ennaku zino kambala sweta gye yakagulira. Keriyaje ebbali. N'abaako byasonda. Abali awo kwe kulengera kyaliwo ono. Oli gwe yakuba engumi ku ssomero ku mulundi guli. Yajja asembera. Bamutegedde condition gyalimu. Oba condition ya girlfriend kati mpya gwayina. I talked to Eric. Jogede ne kyali waffe. Niga. Nambuli ekigenda maaso kwono. Need some help with this stuff? Nebuuza oba nsobola okugezaako okuyamba n'ebino ebintu. Oye tewali buzibu. Oba ogenda kunyamba tewali tabu. Kwata wano.
bye bintu byako biri bye kali kayina eri kati yatandika okubaako byapima nga bw'atekinga measurements. Buli kimu kyonna kati kyakola yeewaddeyo ogezaako okubanga yeededicatingidde obulamu bw'okakasa nakyala afuna essanyu mu kaseera kakatono kalina ku nsi. Buli kimu kyonna kyakola alina okakasa nga kiri valuable eri obulamu bwa nakyala era nga kirina omuleetera essanyu. Buli ku makya buli lwakera kyaba atandikirako nakyala abali bali kwe kuwulira akoona neyeewuunya kwe kujja alingize kagenda ali bali alina byagenda maaso n'okudesigninga. Kakyuka eri taata kakalino bambi obulwadde butandise dde okulinnyira ddala baakeetikka ne bakatwala mu ddwaliro. Musaatu gaamutuukako yadduka buddusi paka mu ddwaliro. Banga lyatandika okwetolola Musaatu abeera mu ddwaliro tavaamu. Buli lwekeekyusa aba atunula ajja neyebakako okumpi nako n'akakwata awuliriza ebbugumu ly'omubiri gwako. Muzeeyi agenda okutambulatambula okudda. Kino mbutuufu kyamwewuunyisa. Lwodi tanava mu ddwaliro okuva lwe yazze ali wano eno. Musaatu yeewuunya kyava agulawo oluggi n'akwata ekkubo okuyingira paka munda. Yamuyita London anti kwata ekkubo ogendeka mutabani. Neetaagamu eddakiika okwogeramu n'omuto. Tofaayo kujja asiibule wamanja kudowulidde naye nga ssebo kata oli omukadde nga si ye muntu gw'oyinza oteeka mu mbeera eno kumutuuza wano bbanga lino lyonna. Ne bambi omutima gwa nakyala gwamukyusa. Muzeeyi kyava kaka ne bali katebe tamanyina waayinza kutandikira. Yali akisuubira naye yali takisuubira nti kigenda kubeerawo mu bwangu ddala bwe buti. Kamuyita taata. So serious. Kiki kiri serious nnyo ekyo? Anti nedda. Do you remember? Ojjukira About 5 or 6. we wayinira emyaka 5 ba 6. Hated gravity. N'ogamba nti toyagala gravity. Want to jump off the roof. Mbw'oyagala kubuka kuva waggulu ku bbaati obuka ogende. Jjukira ebiseera ebyo. Anti nali munyeevu ku lulwo naye nga nkimanyi essaawa nanyina okwata ekkubo nzike nkusinkane. It's because I want to keep you longer. Ekyo kituukawo lwa nsonga njaga kusigaza bbanga gwanvu. You know, omanyi how's your mother? Maama wo bwe yagenda I was afraid that my heart would never open again. nali ntya nga manyi omutima gwange teruguddamu kubikula kwagala muntu mulala. Jamie, I couldn't look at you for days. Jamie namala ennaku nga sikutunuulira. Nyoko nga amaze okufa. But then, wabula ku lw'okwagala wa Katonda. I love you so much. Njagala okimanye nti nkuyagala okamala taata. Kyekisinga byonna okuva mu mutima gwange. Kino kyamwongera amaziga Musaatu bambi. Budde bwetoloola. Musaatu abaali ebbali kano kajja. Hey. Why? To give you these Anti munaye mbadde nsajja okuwa bino. pictures from the play. Bye bifaananyi bye bakuba nga muli mu muzannyo. Ni kano kamwewuunya. Sorry about the flyers. Njagala onsonyiwe ku flyers ze nakola ku Jamie kono tofaayo. Byo kati byayita. I guess you're with who you should be. Oba osanga eyo gy'obadde oteekeddwa okubeera. Butuufu kalabika kalonda ggwe. Ono nkimanyi.
wabula nebuuza lwaki kalonda nze. I do. Nze nkimanyi lwaki kalonda gwe. Kamukuba kapeeke. Tategedde. Kawunga ekimunzi ekimanyi lwaki kalonda gwe. Oba lwakubanga olina omutima omulungi. Oba lwakubanga kakimanya nti kasobola okukyusa. Yatula ebifaananyi. Kyava bisawo n'abiza munda. Mukazi watu abali ebbali. Agenda okuza amaaso okwekkaanya. Rodi ali wano agenda amaaso n'okusoma. Kwe kumutunuulira. Ne kamwenya. Hey. Ozukuse. Yajja. How you feeling? Owulira otya kati muli? Okay, Howard. Ati mpuli andyoke ate gwe. Good. Naye ndi bulungi. I have something for you. Waliwo kye njagala okuwa. Okakasa nti ye. Kikava kakwata ebbali. Kakino okajjayo engeri y'ekitabo. Volume nneneko. Don't worry. Totya. Eyo si Bible gye nkusimbye. It was my mother's. Kyali kitabo kya mmange. Quotes from her favorite books and... Kwegamba quotes ze yakufunanga okuva mu bitabo ebyenjawulo ebirungi. Ebitabo ebyawandiikibwa bakabaka. Quotes ezaali ensufu ezikwatagana ku by'obutonde by'ensi eno. Let's check it. Leka tulabemu. Quotation z'aba authors bakabaka mama yaziwandika nga bali mu kitabo. Waliwo eno. What is a friend? Omukwano yatya. It's a single soul dwelling in... Gwe gulinga omwoyo gusobola okukwata ekkubo ne gukomekerera mu gwe. Deka. Njagala osomeka n'eno. Okay. Find out who you are. Zuula ki ky'oli. Do it on purpose. Ate kikolerwa nsonga. It's Dolly Parton. Oyo bamuyita Dolly Parton. I always thought she was smart. Nakimanyi oli mugezi. Okay. Kale tusomeyo akalala. Kyava bikola obulala. Love is always patient. Omukwano guba mugumiikiriza. It is never jealous. Teguba gwa bujja. Love is never boastful. Omukwano tegwefula babosi. It is never rude. Era tegubangako mukambwe. It does not take offense. Tegulwana. Not resentful. Teguli resentful. Waika quotation kakote. You know what I figured out today? Omanyi kyentegedde olwaliro kono ki? Maybe God Oba osanga Katonda has a bigger plan for me. Ayina kyambalidde ekyamakulu gyendi. Myself. Kwegamba kiki simanyi nange ku lwange. This Kwegamba tugambe never ends. nti luno olugendo lwendiko terugenda koma. Like you were sent to me because... Olinga yali ansindikiddwa lwa nsonga eyo. Nga Mukama yakusindise. To help me through all this. Onyambe ngezeeko kukakana nfe mu mirembe lwa bino byonna. Nga ndaba ssanyu gyereere. Era kati You're my angel. gwe nkutwala nga malayika yange yasindikibwa okuva eri Katonda okumpisa mu nnaku gye ngenda okuyitamu. Katonda watu yakanywegera. Kati n'akawungezi akwate kuba okujja ku ddwaliro. Hey, what's going on? Ki ekigenda mu maaso? Go home. Munaye kati ngenda ka. Father for me. Kitaawo munneebalize. Where's she made? Kiki ate? He's been trying to reach you. Tubadde twagala kukwasaganya. To pay for private home care. Okimanyi nti kitaawo agenda sasulira private home care. Kitaawo agenda teekamu ensimbi zonna ezeetaagisa omwana bamujjanjabire kapaka obulamu bwe bunaggwaawo. Ono yeewuunya taata lwaki akikoze. Yakwate ku bunaamulumba gy'ali. Rodi yagulawo oluggi. Mbutuufu yeewuunya lwaki akikoze. Abadde amaze ebbanga tayogera naye nga tayagala namulabako mu feesi. Thank you. Kyekava kamugamba weebale. Weebale nnyo taata kyokoze. Ati mutabani. Kikino musaatu taata. Juya bali balina obutakkaanya. Ku lunaku luli akwate kubo ne kavuga emmotoka okuva eri mu kyalo okujja omusikana nga kamusaba ekintu kimu kyokka kyaba akakolera. Kyekasinga okwagala mulamu bwako. Naye muzeeyi yakimanya nti ekintu kyayinza okukola okuza omukwano gwa mutabani we kumukolera ekyo ekintu ekyomugaso ekyamanyi mulamu bwe. Kulabirira girlfriend we mu kaseera ak'ennaku. Era kati yasalawo akasasulire.
yaddamu atandika opanga ebibye. Ono yeewuunya omutabani ki kyakola. Juyira Jemi yasomako mu yabook. N'asoma ebbali Jemi ku ambition ze. To witness a miracle. Kwegamba kujulira kyamagero. Listen, I gotta finish this tonight. Niba naye nyino maliriza kino ekyo ky'olwaliro. Okay. Kachayi kako. Netara yiye. I'm almost finished with the rocker. Did you order the mirrors? Yeah, they're in here. What are you going to use for the side? Kali binogera bikozesa ki? Graphic turntable. Do you think you get all this done by tomorrow? Rozo onobo bimaliriza at least bayinkya. Kono tomanya. Kati yali akola telescope enneno kamera. Okay, it's time. Go check it out. Ati ndowooza akasira katuse genda wekanya olabe. Eki? Genda wekanya olabe. Jwira waliwo emunyenye muyo kaje kaagala okwekanya gye katafunanga mukisa kulaba eyitibwa comet. Bulijjo kagiswama nga kalaba esigadde wabuleyo nga tekagikwasanga. Kirudi ya timing obudde n'akola telescope ennene. Ne kajja kekanye kalabe. Lindako. Kwe kuddamu ne kalingiza kekanye. Musatu abala kimu kasobola ogiraba bambi. Era kagenda okuza amaaso bwe kati nga kagirengera. Wa. Ati yiringirabye. Okakasha. Jangu olabe yino. Jangu wekanye. Jangu olabe. Musatu kwe kujja yekanya akakase naye. Agenda okulaba nga agiraba yiri. Mbutufu eri kulu. Kyekava katule ebbali kubanga amaanyi gakawedde. Musatu kyava asimbira we kali. Do you love me? Yakabuuza njagala. Do you love me? Anti love course nkuyagala. Will you do something for me then? Kati onoosobola okubaako kyonkolera. Kyonna kyosaba mu kaseera kano bwe kinaaba kisoboka nja kikola. You marry me? Yakagamba will you marry me? Ono nfumbirwa. Kewunya. Tekakikiriza. Kwe kuwulira essanyu kakkiriza bukkiriza. Kizibu ya ku mulundi guli kamugamba ekintu kye nandiyagadde okukola ekyandibadde nga nnambemu nga sinabava ku nsi. Kumpasiza mu ekereziya mange ku kalo gye yakulira. Ani nga yekereziya yemu bazadde bange mwe babagatira mu bufumbo obutukuvu. Era kye yakola baketika ne bakaleeta mu ekereziya mama wako mwe bamuwasiza ku kalo gye yakulira. Nenga mazima n'emyaka egifumbirwa mitokamala kubanga bakyali bubezi mu high school. Naye ayagala kutuukiriza ekyo kye kaali kaagala. Kwegamba kafe at least nga kali mu ssanyu. Bintu bye kaali keegomba okukola ng'ebisinga byonna bikoleddwa. Abaana abasinga batunula bambi. Ne mama yatunula. Rodi ayimiridde ebbali. Reverend kyava mutuuse ebbali muwala we n'amukwasa Rodi. Love is always patient. Bagamba omukwano mugumiikiriza. It is never jealous. Omukwano muntu mulamu tegubangako na bujja. Boastful. Tegubeera bwanyi. It is never rude or tegubangako mukambwe wadogezaako okulwana. and is not resentful. Lengera. Love takes no pleasure, Omukwano tekufuna ssanyu mu bantu ababoonoonye. but delights in the truth. Wabula gutangalijjira mu kyandibadde ng'amazima. Excuse, Omukwano gusonyiwa. to hope, Mukwano gubaawo ne gusonyiwa abo okwegamba guteekawo essuubi okwagala. whatever comes. Era nga gusobola okwesigama buli kimu kyonna ekiba kizze gye guli. Kakibeere nga kiri mu bulumi. Buli omu kwe kutandika okulayira. Baabasomera quotation gye bali bakyasiza okwagala. Buli omu yalayira. All the days of my life.
kino kye bayita omukwano gwa namaddala. Ebbanga lyetoloola eritali lya wala. Jamie nange twamalako summer fembiriri. Kwegamba twali mu mukwano abantu abasigadde gwe bali beegombera ebbali gwe bali batasuubira ntuyinza okuba nagwo. Era nga bambi yakwata ekkubo n'asaana n'okukkiriza kw'okutasobola kuggwaawo. Bw'atyo bw'abinnyonnyola. Tekaamalako sama era mu sama we kaafiira, naye nga baasobola okubeerawo mu ssanyu mu mukwano ogutaggwaawo. Oluvannyuma lw'ebbanga lyetolodde, musatu yakwata ekkubo okudda. Agamba nti newankubadde yagenda bambi akimanyi yafa, wabula ekifaananyi kye ng'akwata ekkubo okulekera gy'ali, ekyo tekigenda muva mu mutwe ebbanga lyonna. Ne bw'aba akola kyatlisa alengera image ye nga nakyala akwata ekkubo okulekera waali. Yatuukira mu maka ga Reverend. Baamusaba akkalira erudda. Kyava atula musaatu bambi. Landon. Reverend yajja London. Hey. Why? Look good. Thank you. Nyirira. I'm getting by. Naye alina obusweta ennaku zino bw'ayambala bw'atajjaako. Muzeeyi kyava atuulira ebbali. What's new, Landon? Kipya ki ky'olinawo Landon? I got into medical school. Nayingidde mu medical school. We're so proud of you. Ekyo tukwenyumirizaamu munnange. I'm proud of you too. Era nkakasa ne Jemmy gyali akwenyumirizaamu. Listen. Wuliriza. Kibadde kitute kati emyaka ena. I want you to have this. Yakwate kubona jya akataba akalimu quotations. Ezawandiikibwa maama wa Jemmy. Eziva mba authors ab'enjawulo abali bawandiika obutabo. N'amugamba kino njagala nkikuwe. Nze yagamba kimu Katonda wange. Thank you. Weebale. I'm sorry she never got her miracle. Kyannaku nnyo kubanga teyasobola bambi efuna kyamagero kye. Kubanga kye kintu kye yali afubako ennyo. She did. Ekyamagero yakifuna. It was you. Ekyamagero kye yali alwanako ennyo yali ggwe. Kuva buto yali akwagala. Era yamala n'akufuna. Jamie my life. Yataasa obulamu bwange. She taught me everything. Yanjigiriza buli kimu kyonna kye nali simanyi mu nsi ya Namaddala. Hope. Yanjigiriza kye bayita essuubi. Yanjigiriza kye bayita okwagala. I'll always miss her. Era nga bbanga lyonna mutima gwange nja kubanga musubwa. Her love is like the wind. Era ng'omukwano gwaffe gulinga mpewo. I can't see it. Tosobola kulaba. I can feel it. Wabula kati nsobola okufiiringa nti weeguli. N'agambye sinema baagijja mu katabo kalodi ayitibwa Nicholas Sparks Lewis. Era nga bagamba yali inspired by Daniel Sparks Lewis eyali sister we. Yafa kansa mu 2000. Wabula bagamba nti naye yayita process yemu bweti. Boterevu. Ne kabaka n'asembera okagala. Mukama bankumire. Nicholas Sparks Lewis yawandika n'akatabo akayitibwa The Notebook mwe bajja sinema ya Notebook. Mweraba.
changed.